gift. Kale. Akyuseemu kwegamba agambe adimbu basta existing staff balina abakyuseemu abaweddute assignment kale nezo asomera ku St. Mary's Kiganwa Primary School ani mu kibiina kya musanvu. Obuzibu bwe tusanze nga tuli mu P7 bwa butasoma mu maafi. Naye kisala ekitwetadde okubeera nga tusoma mu maafi kubanga abasomesa be tulina tebatumala. Somera ku St. Mary's Kiganwa Primary School ni mu kibiina ekyomusanvu. Obuzibu bwe tusanga tetulina musomesa wa maafi n'ekizibu ky'abasomesa. Abasomesa abatuuka ssaawa 2 nga mmwe mwatuuse dda, oluusi ssaawa nga 3. Suubira maafi okunkuba. Kyagera gyoyo somera ku St. Mary's. Waliwo subject zetutasoma nga maafi ate ng'ebibuuzo babireeta ne tubigwa ate nga tetulina musomesa. Batuwa omusomesa asomesa subject ye. Kituufu abasomesa babakyusa naye ate mu bana ne batuwaako omu. Kati recently this term tetujja tufunewo owookubiri. Kati olaba tukyalinawo gaapu eyo ey'okubeera nti at least abantu babiri bandibadde babatuddiza abalala baliplacinge bali. So kati obuzibu nti ate omwana bw'abeera nga tasomeseddwa ate baddayo ate ne batuulako ate mubyala nti tetwasomye. Katugezaako okugattawo tulabe nga waakiri abaana basomesebwa nga bwe tulinda kama baffe batuweereza. 5 eyo ne P3 naye kati at least nti tufunyeeko azirawo P5 kati P3 eno gye tuba tulina okweyiwamu kubanga at least yali eba efunye. Ozi ne subject nga mathematics eyo handling tetunaba kuba mativu ku yo naye nga tulowooza tujja kutambula. Nsaba bakama baffe bategeeze ministry balokete nga basomesa nga bawera basobole okwera kubanga tulisi tufuna cases omusomesa alwalina omwana we mulwadde, omusomesa mukyala azaala n'amala ennaku 6. So tusaba bakama baffe basabe ministry batwongereko ku staffing mu masomero gonna si wano tewaliwo nnyumba n'emu yasomero. So kati abo nawo weera buzibu okusatwalinga division 1 ekisooka
essomero litegwa okuba nga bakirinawo ennyumba y'omusomesa omu. Omusomesa oyo nga yatuukirwako buli kimu, yabeerawo mangu nnyo, n'abeera nti ku makya abaana batendengeddewo banne kwe beeyungira n'ebintu ebirala. Oyo wabeera nga mwonna muva walala, olaba nti wabeerawo problem. Ku Chapter 7 registration tekitukoze bubi lwakuba nti waddewo abaana abamu mu byalo abamu bagenda ne bagenda ate kati balabye registration netera okuggwako ne bakomawo. So kati netwesanga nti oba oliawo ebakwa eyambi ne babeera nti ffe twandibadde twawaayo dda ebintu byaffe eby'abaana. Kati abo abamu abatuuse leeti tusobola okubeera nti twakatukyabinga nabo ne tubateekayo. Wadde munisipaali naye abaana abamu beetwala nga babyalo. It's more or less rural nti the way of movement zaabwe si nnyangu nnyo za kujja ku registration eno. Mamu alowooza abaana akola bataakole n'abeeraawo, omuzadde najja ndowooza bamuregisteringe, ebintu bwe bityo. Nze neewuunya Mityana district abakozi bamwe aba municipal. Wakati ffe mukama waffe mwami Sali owa Mityana municipal yakulira okugabanya abasomesa mu masomero ago aga primary. Nze bwogera ku makya n'oŋŋamba nti omusomesa g'owa St. Mary's asomese mathematics tonnamufuna. Then Tamu gistoping. Abalala balina abasomesa abasoma naye aba St. Mary's tebalina abasomesa bakola ki? Ate kino tekiri ku Mary's yokka. Bw'ogende wa DEO oba ku municipal oba ewa town clerk akulaga nti abasomesa 8 gwe twagala tubalina mu bitabo. Naye ate mwami Sali akulaga nti waba abasindise tebajja. Okitegeera kiki ekitegeeza okulaga nti mwami Sali atugamba nti tannafuna abasomesa? Tusimanyi okukola transfer y'abasomesa bagende ku ssomero fano mu one school twanaaga kizibu nnyo. Tetusuubira banaayita President Museveni yateekako essira nti ayagala aba scientist. Ffe abewaffe tebasoma maathi. Okitegeera so eno performance niyo guno omwaka nayo nfu okujjawo nga batuwadde abasomesa ba math ne English. St. Mary's Kiganwa ffe twerabibwa. Era nga abazadde ba St. Mary's Kiganwa nga bali wamu nange omukulu waabwe w'abazadde twatuula wansi ne tufuna ekirowoozo tugamba no, essomero lino okulibeezaawo kubanga lijja kutya ku makya singa abaana baliggwamu gavumenti eyinza odditujjako. Ne tutya ku makya ne tugamba no, naffe abazadde katwetandikirewo nasale kubanga nasale remember teri mu mateeka ga gavumenti. Naye ffe twatuula wansi nga abazadde kubanga era ffe twawaayo essomero gavumenti kwe yateeka ffe twawaayo ettaka gavumenti kwe yateeka essomero. Netusaba nugamba twetaaga nasale sobola okufiidinga essomero liri nasale etambula bulungi abaana baffe basasula bulungi fiizi. Naye omuzadde agenda najja omwana mu nasale ebadde ya private abaana ne bayingira wano mu ssomero lyaffe erya gavumenti erimu omusolo ate abaana ne bafa. Tuli mu masomero agalimu ba head teacher ng'atuuka essaawa 4 ate mu wiiki ajja ennaku 2 education system yaawa. So ffe banange mutuyambe. St. Mary's Kiganwa has 8 teachers. Whereby it has 1 head teacher and 7 teachers. At the moment, we have 1 teacher who is critically sick, that is Luse Ruyimbazi, who is at home being on treatment. But that gap, we cannot actually give the school another teacher unless, because they are preparing to set these people under the medical board to establish the problem on their health. So if they confirm that this teacher is sick, is when actually she can be recommended to retire on medical grounds. But as of now, we cannot provide another teacher, a substitute for the sick. So St. Mary's Kiganwa has 80 teachers, and according to the policy implementation, such a school should have only 80 teachers. Only 4 schools are understaffed.
I've already told you that St. Mary's Kiganwa is not understaffed. And the other schools that are understaffed, there are 4. That is Nkonya Primary School has 2. We have another one is Kalamba. That one is lacking 1 teacher. We have Kiganwa Primary School also is missing 1 teacher, and the Nachibanga Primary School. So other schools actually they have adequate staff. If actually we analyze the staffing status and the wage, is when actually we shall update the accounting officer to see that we can provide the adequate staff in these 4 schools. Nti musomero erimu eryo abayizi baffe ab'ekyomusanvu tebasoma ku kigambo kya Lungereza n'okubala kikuba entuku. Naye maze okulagira municipal education officer akole enteekateeka mangu nnyo n'ebitegedde ennaku 2 emabega. So ndagidde municipal education officer agenda alagire omukulu w'essomero mangu nnyo bakole enteekateeka bafune abasomesa abanagira nga bayambako okulaba nti abayizi baffe ab'ekibiina ekyomusanvu tebafiirwa, kubanga ekigo ky'Olungereza n'Oluzungu kigambo kikulu. Ndowooza twetaagayo ba social psycho counselors, kubanga bwogera mu kitongole ky'ebyenjigiriza n'eky'ebyobulamu abasawo baffe bangi batabuse emitwe. Abasomesa baffe maddala amasomo ga gavumenti aga primary nabo batabuse emitwe. Kakati wano Mityana municipality alipoota gye twafuna yamalako omwaka oguwedde yalaga nti abasomesa baffe 12 ku basomesa bonna bali Mityana municipality abali mu ssomero ga gavumenti batabufu ba bwongo, era obulwadde bw'omutwe bubeera bulwadde. Ffe mu mateeka tusobola kuwummuza muntu olw'okuba mulwadde wa bwongo, naye bw'oba ofunyemu ekizibu ku bwongo tukuteeka mu ddwaliro n'ojjanjabwa. Ate waliwo kye bayita National Medical Board bw'ejja nekolako assessment neraba nti owonye bulungi osobola okudda mu kibiina n'osomesa. Naye bw'eraba nti tosobola kutereera basobola okurekomenderawo gavumenti amagezi ne bakuretire n'ofuna early retirement. So tulina amasomero nga St. Mary's Kiganwa mu Tamu division mu Mityana Municipal Council. Essomero eryo liri ku musingi gwa Kereziya. Essomero eryo lirinamu abasomesa 2, tulinamu shortage. Abasomesa abalimu bamala, naye abamu ku basomesa 2 balina ekizibu. Omusomesa wa form sijja kwogera amannya kubanga kiba kibi okwogera amannya g'abantu.